abatulumya emitwe tetubalumya mitwe, abatusuzanga tetwebase tetubasuzanga tebeebase. Yensonga lwaki ebiseera ebisinga osobola okulwala n'otafuna simu ya muntu, naye oluvannyuma ennyo ng'owonye omuntu n'akubira essimu nga wayise n'omwaka mulamba n'agamba nga walaba n'obulwadde, n'omugamba nti banga ngadde ne nti bambi nakulabaawo ng'oli mulwadde, kaakati mbadde gamba nyina obuyambi bw'ensaba, naye akaseera kali kitwale nti gwe walabanga mulwadde yafa. Sooka weewe essanyu, kubanga awo bw'owa essanyu olwaliro basanyufu. Enkya bw'onaaba tokyabawa eryo ssanyu ly'obawa, ojja kuba tokyalina makulu. Abantu abajja mu ssanyu tekitumala kudetamininga mukwano gwabwe gye balina gye tuli. Biwomanya mukwano gwo n'atali mukwano ke kaseera ak'okusomoozebwa. Mu bulamu bw'ensi eno oyinza obutamanya muntu ki munno, naddala nga yagamba nti munno akyakutte ekiwayi kya muwogo kye wamuwadde mu ngalo akyakirya. Abantu abasinga tuli balungi gye bali nabo balungi gye tuli, naye ekimu ku biki abafuula abalungi kubanga bakyalina omugabo gwe batufunako. Wayagala okumanya ali munno ojja kizuula nga ogwo omugabo gw'obadde omuwa tokyagumuwa. Abantu bangi bakyusizza amaloboozi ge baayogeranga ku balala, bakyusizza ebigambo bye baayogeranga ku balala. Eyawaananga bw'olabanga bwe yali awaana nakyamuwaana, ebiseera ebisinga weebuuzanga lwaki. Bw'olabanga yayogeranga ekirungi ku muntu takyakimwogerako, ebiseera ebisinga omuntu abeera tayakyuka, n'ekye yali amulyako kyaggwaawo. Abantu si babi, naye ebiseera ebisinga tugamba nnyo nti olaba ne yali mukwano gwe amwogerera bw'atyo. Teyali mukwano gwe, yali amulya mu ngalo. Okitegeera? Ebiseera ebisinga era nze ndaba nnyo abantu ng'alina munne gw'ayamba n'amugamba gwe weebale, kale tolinga bali bankolanga bwe bati, n'amugamba nze sigenda kukola nga bwe baakola ki? Bwe baakolanga. Naye akyayogera bw'atyo naawe, kubanga naawe akyalina kyakuggyako. Oyo gw'ayogerera obubi nga yamwogereranga bulungi bwe kityo bwe kiri, kubanga kye yali amuggyako takyakimuggyako. Muganda wange, njagala kugamba ekintu kimu, okuyambayamba naye teweerumyanga wakati mu lugendo lw'okuyamba. Tofiirwanga kituuka na kutwala bulamu bwo kubanga olina gw'oyamba, kubanga abantu munnange si be basiimu ekiri awo, era ogwaffe bw'olina kuba gwakuyamba. Kitegeeza nti tukoleko ebyo etusobola, teweekaka. Bw'onsaba 1000 ng'olukumi lw'ensigazza okulya, nyinza obutalukuwa n'asonyiwa wadde ndukola ki? Bw'onsaba omutwalo nga n'omwana wange yeetaaga mutwalo, nyinza obutagukuwa n'asonyiwa. Kubanga ekibuuzo kiyinza okusooka okwebuuza, oyagala nsooke ndeko ebyange nfe ku bibyo? Bw'oli mwetegefu olunaku wadde olumbe lutyo b'essaawa emu bw'eti, okubaako olunaku lw'oleka ku bibyo ofe ku byange, nga naawe bw'oyagala nze ndeke ebyange nfe ku bibyo. Weeruli, lwaki oyagala abantu bakulumirire nga gwe tolina mutima gulumirirwa balala? Lwaki oyagala abantu bamanye by'oyitamu nga gwe tolina lunaku lwonna lweweetaaga kumanya balala be bayitamu? Ensi eno ogiraba teyagala kumanya bye tuyitamu, naye ate eyagala ffe tumanye yo byeyitamu. Omuntu ayagala omanye nga bw'ataafunye ekyakulya, amanye nga bw'alina omulwadde, ayagala obimanye, naye ate ye si mwetegefu kumanya gwe embeera gy'oyitamu. Y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga osobola okulwala n'otafuna simu ya muntu, naye oluvannyuma ennyo ng'owonye omuntu n'akubira essimu nga wayise n'omwaka mulamba n'agamba nga walaba n'obulwadde, n'omugamba nti banga ngadde ne nti bambi nakulabaawo ng'oli mulwadde, kaakati mbadde gamba nyina obuyambi bw'ensaba, naye akaseera kali kitwale nti gwe walabanga mulwadde yafa. Kitwale nti gwe walabanga mulwadde yakola ki? Ndeka
kubanga era mbakufa wandifunye omulala akuyisa mu ekyo kyeyagala nkuyisemu nga nkwete. Lwaki abantu batujjukira mu mbeera nga balina bwe baagala tubayise? Mu bulamu bw'ensi eno, ensi gye tutambuliramu oba obulamu bwe tutambuliramu luguudo lufunda. Buli omu ayagala omuviira akole ki? Buli omu alowooza olugendo lwagendako balowooza eyo gy'alaga ye waggulu. Nga bwe guli nti buli omu alowooza ekizibu ky'ayina kye kinene. Mu nsi eno tuli mu kkubo effunda. Weegendereze nnyo ng'oviira omuntu ayitewo. Ayinza okumaliriza ng'akusudde mu kiwonvu. Naye ate omuntu oyo si mwetegefu ng'amaze okuyitawo okujja alaba ani agudde mu kiwonko ng'amuyisaawo. Y'ensonga lwaki abantu bangi abaayambanga bw'akeera ku makya naga nti bane nayamba, naye bonna be nayamba sirina gwenda bavuddeyo kunziruukirira. Ekigambo kye boogera kiri kimu. Waliwo eyakutuma okuyamba. Weegendereza ebigambo ebyo, bajja bigamba. Waliwo eyakutuma. N'oyo gwe wayamba wakati mu kwerekereza lituuka akaseera ng'olina kyakkoze oba kino kale naye omuntu gwe nayamba bw'ati n'akola bw'ati ali kubuuza nakusaba onnyambe. Ate ng'alyoke ate era n'afuna n'abamuwagira. Abantu balina bye batwagalako. Omuntu alina kyayagala kujjako it's enough. Gwamala okikujjako kwetaaga. Weegendereze nnyo. Weegendereze nnyo. Weegendereze nnyo. Abantu si beetegefu kumanya by'oyitamu. Embeera gy'oyitamu esoomoza obeenyigiriza tebakwatako as long as alina kyakwagalako. Era yoyo omuntu asobola okumanya nti oli mulwadde n'akukubira essimu n'akusaba omuwole n'akugulira ebizibu. Kitegeeza nti ekimuleese si kumanya mbeera gwe gy'okola ki gy'oyitamu. Naye ekimuleese bw'omuyise mu ekyo ky'ayitamu kubanga ye alowooza ekikye kitono ekikye kyekinene. Muganda wa tojja kumanya mikwano gyo, tojja kumanya bantu bo ng'ebyo by'olina okyabirira era ng'ebyo by'obawa okyabibawa. Lw'olimanya baani abantu bona mikwano gyo n'abaani banno ng'ebyo bye wali obawa tokyabikola ki? Tokyabirina. Oyo akeera ewakaawo ne mutabula akacyayi ne mukanywa ne mulya n'akatogo ak'ekyenkya si mukwano gwo. Ayinza okuba nga mukwano gwo akatogo. Lw'olimanya nti mukwano gwo ng'ezigula akatogo ago n'ezigula akacyayi ako tezikyaliwo n'asigala ng'ajja. Ekyo ky'oba otunuulira. Ky'oba otunuulira. Abo abantu abatava ku bubaga bw'otegeka mukwano bandibanga mikwano gya bubaga obwo naye nga si mikwano gyo. W'onaamanyira nti mikwano gyo oba si mikwano gyo ng'ezaali zitegeka obubaka obwo tezikyaliwo ne basigala nga bajja. Abantu abajja mu ssanyu tekitumala kuditamininga mukwano gwabwe gye balina gye tuli. Birw'omanya mukwano gwo n'atali mukwano gwo. Ke kaseera ak'okusomooza. Ke kaseera akanyigiriza. Ke kaseera ng'ebyo by'obadde obawa oba bye batwala ku ggwe tebikyakola ki. Naye nga bikyaliwo, muganda wange, oyo akusekera ayinza okuba tasekera gwe, asekera bintu ebyo. Akuyita boosi, akuyita muzeeyi. Si gwe muzeeyi, ebyo ebintu ye muzeeyi we. Ebyo ebintu ye boosi. Era ntwala omukisa guno okugamba nti olunaku lw'anaakonkona ku kikomera, olunaku lw'anaakonkona ku woofiisi emirundi 3 nga buli lwajja omugamba sirina, nga buli ekigwadde kimuleeta omugamba siina nga bwe yajjanga n'omuwa. Bw'anaakonkona emirundi 3 nga tokimuwa tajja kudda. Naye kyembuuza, muli bantu ba kikula ki nga gwe buli woofiisi y'omusajja oba omukazi lw'ogikonkona, nga buli geeti y'omusajja oba omukazi lw'ogikonkona, nga buli ndabirwamu ya mmotoka ey'omusajja oy'omukazi lw'ogikonkona, ogikonkona oyo nakyomwagala. Niba ogenda okugendako ku woofiisi yoba mu maka go okubuuza bwali enough, mbadde nzize kulabako. Ofunamu ki oba kirimu ki nga buli lw'okuba essimu y'omuntu oyo
olina ekizibu ky'omukola kino. Naye nze gw'oloopera ebizibu by'ogweyagala mbikumalira enjagala nkubuuza. Ebbanga ery'emyezi 6, emyezi 7 oba omwaka oba emyezi 3 gye tumaze nga tetwogera omanyi bye mbadde mpitamu. Bwe mba saakubuulira bizibu byange nawe tombuulira bizibu byo. Bwe mba nasobola okubyemalira nga sikuyisa nawe osobola okubyemalira nga tompisa. Lwaki mutujjukira mutwetaaga? Lwaki mutujjukira mutwetaaga? Waliwo abantu ng'asobola okumala ebbanga naye nga buli ssimu lw'ajja kkubira alina ekintu kyakwagalako. Bw'otakimuwa ofuuka omubi. Abantu tulinga mbwa, tusiima kiri mu ttama. Bwe kiggwawo ne tulembeka nga tewakyali, embwa ekuluma. Embwa esiima kiri mu ttama. Bwe kiggwawo n'eboggolamu 3 nga togiwa ekuluma. Bw'etakuluma ng'egenda ku muliraano be bantu. Bw'akusaba guno n'omuwa n'akusaba guli n'omuwa. Ogwokusatu bw'akusabye n'otamuwa gumwerabiza ebiri gye wamuwa. Bwadde ogwokuna n'akuloopera era n'omugamba nti sirina. Bw'atakuluma agenda ku muliraano. Twala omukisa guno okugamba abo abagamba nti lugonvu mubi gwe mulungi naye bamugambako nti mulungi. Era naye bw'onaatuuka akaseera ng'ebyo bye bakwagalako tokyabibawa naawe ojja kwegatta kwabo abaafuuka ababi gye bali. Bo beebombwa. Ekiri mu ttama bwe kiggwawo yeerabira nti embwa giriisizza emyaka 3. Otegedde? Abantu basanyukira kiri mu ttama, abantu basanyukira kiri mu ngalo. Ekyo ekiri mu ngalo bwe kiggwawo n'akutega omukono omulala omwongere n'omulaga nti tokyalina ky'omwongera, olwo naawe tokyalina makulu. Obulamu bw'ensi eno sooka weerowoozeeko nga tonnalowooza ku bantu. Abantu abasinga abatumenya, abatusuza nga tetwebase, abatusuza nga tubalowooleza, betwebuuza nti bagenda kubeerawo batya, bagenda kuyita mu bulamu bwe bayitamu, bagenda buyitamu batya. Munnange bo tebaagala kumanya bye tuyitamu. Abatulumya emitwe tetubalumya mitwe. Abatusuza nga tetwebase tetubasuza nga tebeebase. Abatulogootanya n'okubalowooleza tetubalogootanya era tebatulowooleza. Sooka weefeeko man, sooka weerowoozeeko, sooka weewe essanyu, kubanga oba essanyu olwaliro basanyufu. Enkya bw'onaaba tokyabawa eryo essanyu ly'obawa ojja kuba tokyalina makulu. Era ebigambo bino ojja biwulira. Gundi oyo yakyuka, yayonooneka, oyo gw'olaba maani yafuuka wambwa, oyo gw'olaba takyali muntu, takyamanyi basenzi. Mukwano, olw'okuba eyakuwanga ettooke sikyali kuwa, olwo nfuuse omubi. Ensi ogitegedde? Kolako ky'osobola. Aye n'abantu abamu nze baŋŋamba tebakyayamba babasaba buyambi, bayamba be balaba nti beetaaga obuyambi. Omusajja osobola okumusaba obuyambi oba omukazi n'atabukuwa, n'asanga omuntu ku kkubo gw'atamanyi atambuza engoye, n'amukola kiti, n'amuwa buubi. Kubanga ggwe wazze okimanyi alina okuwa era bw'atakuwa onyiiga. Ensi ogitegedde? Kola by'olina okukola muganda wange, ensi tekwemazaamu.